Water and Homes Plumbing tukukolera biodigester septic tank etanuunibwamu nga tewunya ate ng'etwala ekifo kitono nnyo. Tusange e Nakasero ku Namutebi Mall opposite tempo y'abayindi. Baklara H batunda n'okugula amayumba agawedde okuzimbibwa bagoba ne ku byapa wamu n'okupunta ettaka. Weewala okubuzaabuzibwa weekwate Baklara H Property Services. Mu kuzimba tulina olulimi lungi lwe tuwulira. Ebimu ne tutabitwala nga nsonga, ebirala ne tugamba nja kumala gabikola. Naye mu kyo ebyo by'omala gakola wali otuddekaawo n'omukugu n'akubuulira omugaso gwabyo. Olwaleero tuzze n'ekigambo kya ring beam. Ebiseera ebisinga buli mugagga yenna azimba bbangalo tutera okunyooma ekintu kya Bbiimu. Abaffe woba ozimba ekizimbe kyo ekya bbangalo oba ennyumba eya wansi weetaaga Bbiimu. Bbiimu erina mugaso ki? Bbiimu zino zirimu ebika. Wemba sigikoze nina kyemba nsubiddwa ku kizimbe kyange. Wemba ngikoze ddala erina kyennyamba erina omugaso ogwo ogw'enjawulo ku kizimbe ekyo. Byonna tugenda batubiwayamu ku programu yaffe ey'olwaleero ng'amakanda tugenda gasimba ku Bbiimu ku buli kizimbe. Ozimba kalina, ozimba bbangalo oba biyumba bya store oba weya housing. Bbiimu zino oyina kusiba mitayimbwa ki? Wekuba kukala eyina kutwala bbanga ki? Bbiimu eri standard eyina kubeera ku level ki? Tulina omukugu Engineer Emma Kiraga gwe tugenda okuba nga tuwayamuko naye ku nsonga ya Bbiimu. Neeyungaako tuwayemuko naye. Ngawe nakusuubiza nti omukugu waffe gwe tulina olunaku olwaleero ye Engineer Kiraga Emmanuel yagenda obanga tutolamu ku nsonga ya Bbiimu. Lwaki buli kizimbe kye tuzimba twetaaga Bbiimu? Tusanze okulaba ku programu yaffe eno eya Akeezimbira. Nange nsanyuse okubeera wano ku programu yaffe nganzi eya Akeezimbira. We tutunuulira ku nsonga ya Bbiimu. Bbiimu kye ki? Kakati bw'oba ozimbye ennyumba yo n'omalayo level n'otuuka ku level ey'amadinisa n'enzigi weegaggwerayo buwanvu. Ekyo kye tuddamu okuteekako kye tuyita Bbiimu. Bbiimu ekolebwa emitayimbwa nga giriddwamu enkokoto ennungi wakati mu bokisi ne zigiwa shape. Kwe kutuula amabulooka agaddako n'akasolya na buli kimu. So eyo level eddako oluvannyuma lw'okumalayo obuwanvu bw'eddinisa ne yeetoola ekizimbe kyonna ne munda ku bisenge waggulu nkokoto na mitayimbwa yeyo Bbiimu. We tuwulira ekigambo Bbiimu kirina okutambulira ku buli kizimbe oba nga bwe tuwuliramu ekigambo mitayimbwa kirina sigalira nga kitambulira ku kalina. Omuntu azimba bbangalo yeetaaga Bbiimu ku kizimbe kye. Bbiimu ekolebwa ku kizimbe kyonna oba kya kalina oba kya bbangalo. Olw'omugaso guli gwe twogeddeko nti Bbiimu eno yeeyamba okukwata ekizimbe kyonna okukisika ne kibeera awamu obuteeta ate n'ekyokubiri ewanirira obuzito bwonna gamba ng'obwakasolya. Omanya akasolya kazitowa emiti egikaliko amabaati na buli kimu ate akasolya kano era kajja ne siiringi era n'amabulooka gonna agagituulako. Kati eno Bbiimu oba tewagifuna oyinza okusanga obuzibu n'osanga nga katugambe nga zisheedi ezo abamu bamanyi okuginyooma ne bateekayo biti bibuliti n'osanga bikoze olubuto. Naye bw'obanga wakozesa mitayimbwa giri gye twogeddeko n'enkokoto obuzito bwonna oba osobola obukwata ate n'ekizimbe tekisobola kwawukana kweta kulaba njatika z'amaanyi ng'olina Bbiimu. So gwe omugaso gwayo mukulu. Kale n'olwekyo tugyetaaga oba ekizimbe kya kalina oba kya bbangalo buli omuntu mu amagezi asibe Bbiimu ku kizimbe kye. Olw'ebufunda bw'ensawo nyinza obutasobola kwetoolooza Bbiimu mu nnyumba yange yonna. Nina ebitundu ku nnyumba kwenyinza ofokasinga oba okuteeka amaanyi nti wano emba nteeka Bbiimu. Weebale nnyo nnyabo ekibuuzo ekyo. Ennyumba bw'oba ogitunuulidde ekyamazima wabweru waayo wonna Bbiimu yandiyiseewo ku bisenge biyita wabweru okuyita amadinisa n'enzigi ne shedi konna kasikeletoni k'ennyumba Bbiimu erina okuyitawo. Oluvannyuma lw'okuyisa Bbiimu kasikeletoni k'ennyumba katutunuulira ebisenge ebyo ebiva ku kasikeletoni ako nga webidda munda. Ezo zonna ziba main walls. Ebiriwo ebyo byogezaako ebisenge ebyawula noga nti kati eno ye bedroom eno ye dining ebyo byonna bisenge bikulu.
bera tulina okubiteekako Bbiimu okutuukiriza kiri ekinuubirwa kyetugamye nti ekwata ekizimbe n'ekisika wamu kati n'ebina ebisenge biba biva ku Bbiimu eyo naye byongera okusika nga bireetawo mu nnyumba tesobola kwawukana naye obeera munda mu nnyumba eri obusenge bujja okusanga butono kali mu fuuti nga 2-3 obuyigoyigo obutono pantry webale nnyo kati tulina ekigambo kye tuyita linto yo linto teba Bbiimu nti mpanvu ng'emalayo wabula ogisiba nekoona wana kisenge ekitandikira nga mu mataffaali 2 naye bange esobodde okuleega mu gaapu eri wansi w'oluggi obutakola lubuto olwo okwewetamu so kati ebisenge byokka ebiyinza okuba ebyenkizo obutagabana kweri Bbiimu eyawamu esibe ekizimbe kyonna naye era ng'ennyumba yonna emaliriza efunye Bbiimu ng'eri smart. Emitayimbwa ekizimbe kyange nganzo owa bbangalo mufuna mpola eteekeddwa kwambala mitayimbwa emeka okufuna Bbiimu eyinza okuwanirira akasolya n'obuzito bw'ennyumba bw'otunnyonnyodde ku ntandikwa. Okay, kakati omuntu azimba ennyumba ya bbangalo olwokuba nti tulinayo sirabu ya waggulu emitayimbwa tujja kukozesa eya size eya 12 tujja kukozesa T12 aba mulungi ku bbangalo tetulina buzito bw'amaanyi nnyo na sirabs eyo size gye tujja okukozesa then tukozesa n'enkokota ennungi mu nkola eyaffe eya emitayimbwa tusibye ena nsobola osiba 3 kakati emitayimbwa mu Bbiimu nga wogeye nti mu nkola ya mufuna mpola nja kuwagira okola emitayimbwa ena ku Bbiimu eno gye twogeddeko eyewabweru yonna eyeetooloola kakati bw'ojja ku paati obutonotono oliwo tugambye nga bulinto oba osobola okukozesa akatayimbwa ak'essatu ako nako gye kali mu engineering naye olina okukakozesa wa watuufu we kalina okukola abamu bakola ensobi nosanga nkakozesezza wabweru ku yeebweru ate ng'oluusi ne sayizi y'emitayimbwa akendeezezza nakozesa bu 10 naye gwe kozesa 12 wabweru siba emitayimbwa gyena ewe n'enkokoto yennungi eragiddwa erina okubeera mu kabbiimu ngaako kati buli obw'essatu osobola obukozesa mu bulinto era ekizimbe kiba kijja kubeerawo bulungi. Sakka ali eyo ennyumba ye talowooza nako kukozesa Bbiimu akozesezza zibuliti omulala agambye gwe teeke wayita oluggi ayolekedde buzibu ki? Ayolekedde obuzibu okutandika okulaba enjatika kubanga olubaawo terukwatagana na musenyu terukwatagana na mabulooka kakati buli we lwayise weeruti ne wali baakubye plasita ajja kulaba olwatika era n'amazzi gajja kunoonya olwatika gayingira ennyumba ye plasita ajja kubembuka naye Bbiimu ejja n'enkokota etulya ddala ku ttaffaali ekwataganya ddala n'omusenyu gwa plasita ennyumba tejja kuba na buzibu so buzibu buli abolekedde akozese Bbiimu. Bbiimu eno etwala bbanga ki okukala? Kakati enkokoto erina okutwala ennaku 27 okukala wakati mu kugifukirira amazzi tugifukirira kukalina ebyo si kwejalabya kati tukandibadde kwejalabya bwe tuba tukoze ekintu kuba kati ennaku zino olaba ebizimbe bingi bigwa naye ekireetedde ebizimbe bino okuba nti bigwa kuba nti ebintu ebimu tubinyooma kuba kati tulina sayiti zetusanze ziko bangi ng'oli ayiwa Bbiimu eyo amangu ddala n'atuuzaako ne buloka n'agenda mu maaso wewe abamu babadde bamukisa bibeerayo naye nga tuba tugoberedde enzimba entuufu entongole nja kugamba nti enkokoto n'oba osoma ku busawo bwa seminti ebiwandiiko ebibuliko enkokoto okukula obulungi okuba nti efunye emachuwalinze bulungi nnyo efunye obugumu buli obwagitonderwa ezo wakati mu kugifukirira amazzi katona nakugisabuukulula awo wetuddirayo etwala ennaku mmeka okukala era lwaki nandikitadde mu nkola ne sitakirabanga kwejalabya so kakati ennaku ezo olina ozigumiikiriza ne ziggwayo n'olyoka obikula Bbiimu yo nti woonojjako olubaawo olwo ne Bbiimu tejja kwatika ejja kuva mu bulungi nnyo ng'eri smart ate nga n'okukala ekalidde ddala bulungi yennyaba. Ku muntu azimba ennyumba eya bbangalo tulabye nti yeetaaga Bbiimu ku nnyumba eya kalina Bbiimu kunze ndirabanga etteeka kubanga lyeri kujja kweyo level nodda ku siraabu ogenda ku kirala lwaki abantu abazimba kalina Bbiimu zaabwe mu nnaku ntono nnyo zituuka ne zooleka obunafu bw'ekizimbe we butandikidde yadde nga yakazimba omwaliriro ogusooka. Okay. Kakati ekira kikomako kiri kye twali twogeddeko emabegakaawo nti abantu abamu bagezezzaako okulabika nti tebagoberera mitendera mituufu omuntu asabise Bbiimu nnaku 2-3 ayagala kusaba okulambawo kubanga baagala kugenda ku mwaliro guddako oba oluusi ayagala akozesa embawo zino ezaliridde gulize ziba zalirira n'endala n'atagigumiikiriza kukala wakati mu kugifukirira amazzi n'ebirala ebiringa ebyo so kati ebyo bintu ojja biraba nti emitayimbwa oluusi ne spacing ya ringi si nnungi enkokoto baatabudde ennafu n'ebirala naye obanga ogoberedde emitendera emirungi zensuubira tosobola kufuna buzibu bwonna. Bwe tudda mu mbeera ya kuyiwa nkokoto
gaali mmeka akasawo ato omusenyu kubanga owedde otugamba okkaatiriza tulina okukola ekintu ekiri ku mutindo nga kiri standard olw'ensonga tutunuulira ekizimbe kyaffe kino okuwanirira obuzito bw'ennyumba yonna ennyumba obutatambula entabula oba ratios ey'ebikozesebwa mu kuyiwa enkokoto ya Bbiimu biyimiridde bitya kakati bw'otunuulira ennyumba zino ezaffe eza bbangalo ze tuli mu kwogerako nti abantu abasinga tebalina batch boxes kuga nti beetegereza nnyo bakoledda nnyo mu nsawo mu mbeera eya bugaali bumeeka ku kasawo kati nze nja kuwa omuntu oyo amagezi afuba okola nti ebbiimu ye gy'ayiwa akola eggaali 2.5 ku kasawo ka sementi kubanga ojja kusanga ng'oluusi eggaali gy'apima ey'omusenyu agitumbizza nnyo ne guyitako kati we mugaa 2.5 wakiri we kinaaba ekibi ennyo ajja kwesanga ayiwa 3 eyo Bbiimu tebambi ku nnyumba ya bbangalo abayitawo wano wenyini nga tukyali Emma Emmanuel nzikiriza nkutwaleko mu kuwumulamuko we tukomawo tukyalina omukugu ono ku nsonga ya Bbiimu ku buli kizimbe akulaze nti ogyetaaga kangendeko mu bulango bw'abakama baffe katukomewo mukuliko eyo nnyo bulango bw'abakama baffe akyali ku programu Akeezimbira tweyanziza nnyo ddala akadde kootuwa gwe yakatweyungako tutandise n'ekitundu kyaffe ekyokubiri omulamwa gwe twatunuulidde olwaleero twatunuulidde Bbiimu ku kizimbe waliwo kyetuyita Bbiimu okusinika amannyo nkitegeera nga mayinja gali kungulu ng'omaze ogisabuukulula ng'omusenyu tegwatuusemu ekintu ekyo kiva kuba nti amayinja ate gayitiriddwa obungi ne gasinga omusenyu ate oluusi n'okuba nti wali mu kugiyiwa era tebagifuddeko Bbiimu olina bw'oba toleese pooka eri vibrate egikankanya bulungi nnyo buli kimu ne kitula mu kifo kyakyo ofuba okola nti ogikoonakona ku sayidi ku lubaawo okoonakoonako munda ne wabweru noba n'akatayimba ngeri ogiyambako kola ki bagamba nti buli wagikoona eyiika supu ate ekirungo kivaayo ng'eyiika supu anti kakati supu talina ate kisinziira ne ku ngeri gye yagitabudde mulimu watabula nga y'amazzi nnyo era omusenyu gwonna ne gudduka amayinja ne gwesengejja ne gutuula wansi naye oba watabudde bulungi nnyo nga n'amazzi ogeetegereza water content okugikoonamu obutono n'akatayimba kali munda okafokota mu kiyamba buyambi buli kimu kwepanga we kiteekeddwa kubeera n'ofuna Bbiimu esinga okuba ennungi ng'osaba okuludde embaawo zo wetwebuuliza ennyumba eri ku standard level eyina kuba buwanvu ki Bbiimu okutandika okwambala ekizimbe kyonna ku skeleton yakyo webale nnyo kakati nno bw'oba ovudde ku musingi wali we wayitadde ekiveera kya DPC ennyumba ennungi Bbiimu erina okutuula ku fuuti 8 ze mita 2 n'obutundutundu 4 awo Bbiimu yaffe we yanditandikidde awo oba otandise okufuna height ennungi kitegeeza n'amadinisa go gatandikidde mu fuuti 3 gajja kubeera mu fuuti 5 agamanene n'ag'ebinabiro ne gatandikira mu fuuti 5 ne gawambuka fuuti 3 ezo fuuti 8 Bbiimu wetandikira iyo muntu yazimbye ennyumba ennungi egenda okusituka okuva ku musingi Bbiimu etandikira zibere fuuti 8 okipimira munda ku nkokoteeno gye yayiwa buna jenyaba Emmanuel ku nsonga ya Bbiimu tulabye nti tekwata kuwa bbangalo oba waakalina wabula buli kizimbe kyonna twetaaga Bbiimu tulabye emitendera mwe tulina okuyita okukola Bbiimu ennungi okuflashinga ekisenge ekintu kikulu obutayingira nnyo munda omenya mateeka matiri agenda kulya nnyo wetwebuuliza Bbiimu zino zirimu ebika kati Bbiimu zirimu ebika waliwo Bbiimu ejja mu musingi foundation Bbiimu ne tubamu ne Bbiimu eyo gye tulabye eddirira kosi ziri eziddako okusereka ya ring beam so ezo Bbiimu ezito zirimu ebika then okuba okuzigenda nnyo munda then osanga Bbiimu zinga zilinto zinazo zibanga busa Bbiimu zobutontono we butyo naye nga Bbiimu ennene ze tujja okutunuulira tujja kutunuulira ey'omusingi ya foundation then tutunye neyo Bbiimu gye tuyita ring beam etuula waggulu w'amadinisa Bbiimu eno ey'omusingi nayo eya mitayimbwa Bbiimu ey'omusingi ya mitayimbwa Bbiimu yonna okugiwa amaanyi erina okubeeramu emitayimbwa Bbiimu erina okubamu emitayimbwa eyawansi musingi eyamba ki kati Bbiimu eyawansi misingi eyambira ddala nnyo naddala bwe tuba tutunudde ku nnyumba zino eza bbangalo eri emisingi egijja nga miwanvu ddala nga gisusse okuba nti miwanvu gamba ng'omusingi ogutuuse mu fuuti 5 okudda waggulu abaguzimba abagulaba nti kati atuuse ne mu kosi 12 ez'amabulooka omusingi ogwo guba munafu ebiseera ebisinga tuguwaniriramuko n'akabbiimu so eyo Bbiimu so gisanga ogireese naye ng'eri mu musingi wakati okwongera okugongeramuko ku bugumu musingi Bbiimu ate nsitula ebisenge yennyabo Bbiimu ey'omusingi enyamba ti Bbiimu eyambako okukwata ettaka kubanga jjukira omusingi guno guba guwanvuye ekisusse munda ogenda kuzzaamu ettaka ate wabweru teri ttaka
kitegeeza tunaba tutuuse ku stage yo compacting ettaka lyaffe ery'omunda ojja kusanga ettaka ligezaako okusindika ekisenge kino okufuluma wabweru okweta so naye gena kuyamba Omugaso nga guli ogwali ring Bbiimu okukusika ennyumba ogikomyawo awamu so nene gena kuba kati ekwata musingi egukomya wamu kuba yonna egwetoolodde so gwe omusingi tegusobola kwabika gwe Omugaso gwa Bbiimu eri mu foundation ku misingi emiwanvu teeka nti omuntu yeetaaga Bbiimu ya foundation ku misingi gyaffe gino egya bulijjo fuuti 2-3 seetaaga Bbiimu awo toyetaaga Bbiimu ozimba bulungi so omusingi guno oba ogwetegekera obutayabika enkola nnyingi kati oba twagadde kusiba Bbiimu tulina n'empagi zoyinza okuzimba mu nsonda osobola okuzimba empagi mu nsonda naye nga za mabulooka nga olaba empagi zino zetuzimba mu bikomera oluvannyuma lwa interview ez'enjawulo empagi naye ebeera nnungi weebale nnyo n'okola mu nsonda naddala omwo kubanga emisingi gino wegiba gyabika mu nsonda awo wegitera okuteera so kakati oba wazimbyemu n'empagi ey'amabulooka mu nsonda naye ereeta amaanyi mangi ate ogattako Bbiimu omusingi oba ogusibye guba gwa buwangaazi ddala eyo Bbiimu ey'omusingi kiva ku kimu okufuna omusingi omuwanvu ogutuuka mu fuuti 5 ebiseera ebisinga kiva ku ki ekyo kiveera ku level site ezimu nga tonna kugizimba sooka otunulire site mulimu site ezimu eziba zeetagwa okusooka okusendako nga siropu y'amaanyi kakati ebiseera ebisinga oba tewasooka kusenda ojja kwesingana ng'olina side gy'oyagala omusingi gusituke ku level gy'ogwetaaga naye ng'ate side endala gwo gwatumbidde dda ekisusse omugaga yeeyawula ku ntandiko nga laba okusendako kwejalabya kati kijja kimulira wano weebale nnyo naye esanga ng'alina omusingi gutumbidde nnyo naye ng'ate waliwo side gy'asinga okugwegombako okutuuka ku level gy'atanatuuka nga tennatuuka gukyali mu ttaka eno kosi 2 naye ng'eri bagenda mu ya 8 kyava ku butasenda kale nosooka betegereze poloti yolabe mu kunnyonnyola ebika bya Bbiimu otugambye waliwo kye bayita foundation Bbiimu tuyina ne oversized beam window sized beam eyita waggulu ku madirisa waliwo Bbiimu eziyita ku shade nosanga nga ku shade kwennyini Bbiimu ekoze ekibuto eba design teba design Bbiimu kukola ekibuto naddala mu shade ekyo tukisanze nnyo mu masayiti ag'enjawulo abantu ge bakoze nti kiva ku kubeera nti bw'oba osiba Bbiimu waliwo buringi bwe tusibamu naye obulingi obwo olina obuwa spacing nga si nnene gamba nga sentimita 15 naye osobola okusanga omuntu nga akomese bulingi obwo amagapu manene kumpi fuuti kakati ate ne shedi oba ozetegereza empagi ebeera ku nsonda n'empagi endala ku nsonda so span ebeera nnene ebiseera ebisinga obanga bulingi obwo tewabukomeka ku space entonotono ekyo kireetera Bbiimu eyo okufuna olubuto olwo netaba design naye nga nsobi ebeera nsobi y'amaanyi era wekiwamu akadde shade erina okuyiikamu neegwa anti agamba atawo tewali maanyi nti waliwo oluggi alina okwetegereza ringi ezo balina ozikomeka obulungi mpozi nekiro ekivaako ekyo kwe kunyooma emitayimbwa sayizi olina osanga takozeseza 12 takozeseza 10 amuseo bakozesa na bulingi nga gyemitayimbwa nagenda nafuna ringi ya R8 ye nagisiba nga gyemitayimbwa gye gyasibye kakati nagenda okateekayo nga ketuyita akalambo mu lulimi lwa site nga konna kalebeera bulebezo otulode kanafu kati akwamala okayiwa mu enkokoto nakatikako kosi ziri eziddako ezigenda okutulako wolo plate birina kukola lubuto na kugwa so kati bintu bibiri nkomeka ya bulingi ne size y'emitayimbwa entuufu okufuna Bbiimu yeetaagisa Norekyo tugoberere abakugu bye batugamba ebiseera ebisinga tetunyooma tetulowooza nti bakubako njawulo oba kubba bubbi wabula kyabakugambye kirowoozeeko ekiba kyokwetaagisa nti okopozingemu okuzimba pozingamu olyoke weesettingire stage eyo ebeddako wano wennyini nzikiriza nkutwalekoko mu kanyomero kaffe ak'ebikulu mu kuzimba eri ggwe atannaba kumaliriza bulungi nnyumba yo tonnateekamu fuloowa ne plasita ku bisenge weewale nnyo amazzi aga sabbuuni okulina n'ebisenge okugeza ng'okunaabira mu kisenge kitanafuna fuloowa na plasita oba okwolezaamu engoye kubanga amazzi aga sabbuuni galimu ekirungo ekyo ekijja ne kikwatagana n'ebirungo ebiri mu sementi n'anafuwa ate naddala eri abo abazimba amabulooka ag'ettaka ago nago gamyukirira ne gakulukuta olw'ekirungo kino ekiri mu sabbuuni kale no twewale nnyo okunaabira n'okwoleza mu bisenge ebitanakubeera nga bifuna finishing yo yasembayo wetutunuulira ensonga y'okuzimba ddala ebintu nga ring beam tuleme bibuusa maaso omukugu kyakugamba kye kituufu kye weetaaga w'otunuulira emigaso nga wazze agimenya lwaki buli kizimbe kyetaaga Bbiimu kiteeke mu nkola
olw'akasolya k'ogenda okusereka ku kizimbe kyo, olw'obugumu bw'ekizimbe kyo nti kireme kutambula oba kwenyeenya, olw'okuba nti emitayimbwa gino okwambala ekizimbe akalamba ako koosibye oba onywezeza ekizimbe wamu, obudde obwetaagisa okuwa Bbiimu bukale ziweeyo omwezi mulamba, kikuwa okwesetinga call plate ki ekiddako kasolya kikogenda okukola nga ne kino kyokoze we kikala gwe ayina omusingi nti muwanvu futi 5 okudda waggulu mukwano wetaaga kye bayita foundation beam eyo ng'etambulira ku musingi. Agambye wooba tekaweramu akasente osobola okukola empagi zikuyambako okukwata omusingi ogwo wamu n'okusitula ekizimbe ekiba kiddako. Shakura Nakandi bwe ntambudde olunaku olwaleero atakuumira mpeera akunkuumire. Mwebale kulaba programu yaffe eno. Beera bulungi, mweraba. Water and Homes Plumbing tukukolera biodigester septic tank etanuunibwamu nga tewunya ate ng'etwala ekifo kitono nnyo. Tusange e Nakasero ku Namutebi Mall opposite tempo y'abayindi. Baklara H batuuna n'okugula amayumba agawedde okuzimbibwa bagobane ku byapa wamu n'okupunta ettaka. Weewale okubuzaabuzibwa weekwate Baklara H Property Services.